bibiri byokka bijja kumala. Mataali tugamaze. Mataali tugamaze. Kitegeeza abantu si bamativu basigaddemu akakunkuna. Amataali tugamaze, music ali haram. Olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi la. Nabbi waffe Allah teyamuyigiriza kuyimba era tekimugwanira kubeera muyimbi. Wakadhalika era Allah subhanahu wa ta'ala ati kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bamba mwagala Allah mugobere Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Amnesho Allah Nabbi gwatugamba mugobera teyamuyigirizaako kuyimba. Wakadhalika mbaka alayhi salatu wassalam yagamba la yakunanna fi ummati aqwaman yastahilluna al-hira wal-harir wal-ma'azif. Yagenda kubeera ku mulembe gwange kunkomera abantu nga yastahilluna. Ekigambo yastahilluna kitegeeza kintu kubanga kiri haramu bunga bakihalalisa nga bagamba tekina mutawaana, nga bahalalisa okwambala engoye za siriki ku basajja, nga bahalalisa ne music, nga bahalalisa n'obwenzi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala yagamba eyo hadisi yenna omuntu nga ayagala kutegeera nti music ali haramu, eyo hadisi emumala kubanga nabbi yamuteeka min jumlati hadhihi al-umur al-muharrama al-ma'rufa lada al-jami'. Nabbi yamwogera mu jumla erimu ebintu bibiri nga bonna abasiraamu bamanyi nti biri haramu. Okwambala engoye za shiriki ku basajja n'obwenzi biri haramu, bimanyikiddwa. Kati nayongerako ne music. Ibn Baz yagamba nti kitegeeza obwa haramu bwebyo byonna bwe bumu. N'olwekyo n'abamanyi bangi Imaamu Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yanakala ekigambo nga bayimma bonna bakyegattako nti anna al-ma'azifa enyumba eza haramu, enyimba muharrama bi ijma'i al-a'immati al-arba. Bayimma bonna abana bakyegattako ne bagamba enyimba ziri haramu. N'olwekyo tuwulira abo walimu ennaku nabahalalisa enyimba naye abo be bamu nezaalubaale banaatera ziyimba bo bennyini kubanga tetubeesiga mu ddiini. Abahalalisa enyimba tezirina buzibu, tetubeesiga mu ddiini, baludde nga bawa fataawa ez'enjawulo ez'ebitege. N'olwekyo tusuubira nti n'ennyimba za lubaale banaatera okugamba nazo tezirina mutawaana, kati abo tebatwewuunyisa naye ng'ennyimba zo ziri haramu. Omuntu bw'aba akyagezeseddwa n'ekigezo ky'ennyimba asigale ng'alaba nti kiri haramu, asabe Allah amutaase naye tayimirira mu bantu kugamba mbu okuyimba tekulina mutawaana, kubanga hatta abamanyi bagamba nti okuyimba okwo yahdimu al-muru'a, kujjamu ensa mu muntu. Era imaamu omu yagamba wayafalu sahibu al-ma'azif kulla ma yafaluhu as-sakaran. Omuntu w'ebidongo akola buli kyonna ekikolebwa omutamiivu. Bajjamu engoye, muti mbalaba ne bajjamu engoye ne beegaala ne bayiza obuwemu ne bajjamu engoye ne bazikasuka mu bantu, ebintu ebyekiyaaye ebijjirawo ddala ensango omuntu talina nsa. Okiraba? N'olwekyo ennyimba si zaffe za busiraamu. Imaamu Shafi yagamba idha aradtum qadaa al-balaa faqta'u riqaba al-mughinniina wal-mughanniyaati hum alladhina yufsiduna al-umma. Abayimbi abo kale yagamba bebakyasinza okwonona umma. Yagamba abakyasinza okwonona umma bayimbi. Abayimbi boonoonye nnyo umma haqqa. Bayimba ebintu bingi. Washu'araa'u yattabi'uhum al-ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadi yahiimuun annahum yaquluuna ma yaf'aluun. Buli kintu bakiyimba boogera ne batasobola kukola. Eyo sifatu dhamm. Allah yali abavumirira. Imaamu Maliki rahimahullahu ta'ala yagamba bwe wasanga omukyala wawajadtaha mughanniya n'omusiŋŋana nga yeeyimbayimbya yajibu radduha bil aibi, kiba kikakatako kumuzzayo gye wamuwasa kubanga alina akamugu. Ayuza engoye bwayimba, ayikuuta ebintu bwayimba, abuusa omwana bwayimba, muzzeeyo. Mweze mwampa damage, zisaagala damage. Ono damage. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh agamba assalamu alaikum, tuwembeera omugole nengatta sola zonna nsala omundu gumukira mu kiti. Ewaani sola zaani zagatta. Soma ekirala. Sola zaani zagatta. Omugole terigatta. Saala buli sola mu budde bwayo.
embaga mbadde yiyo. Assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh, family planning era mulwetya. Family planning eramulwa nti ekkirizibwa kasita obukwakkulizo obusatu butuukirira. Akakwakkulizo akasooka biidhini zawuji bawa ateekwa okuba nga akukkiriza ogikozesa. Akakwakkulizo akokubiri alla tatadarrara almar'a ajiran au ajira, ng'omukyala teyina side effect gyegenda mumuleetera kati oba eyo gye bulijja mu maaso. Akakwakkulizo akokubiri. Akokusatu ayurada biha tahdidan au tahdidu nasri walaysa qat'a nasri, agikozesa ayina okuba agendereramu ku spacinga, si kwekomeza ddala. Okwekomeza ddala alina kikola nga basawo bamukkiriza. N'olwekyo obukwakkulizo busatu bulina kutuukirira. Bawa alina okuba mukkiriza nga teyina kabenje kemuleetera oyo omukyala agikozesa, n'ekisembayo ng'agendereramu ku spacinga, si kwekomya. Wallahu a'lam. Sheikh, nina business ya game, business yange eyo era mulwetya. Era ogambye nti business yonna ejja omuntu kuswala ebeera haramu. Sebo nkole ntya ku business yange eyo? Tayeb, barakallahu fiik. Waliwo abasiraamu bangi batera okumbuuza. Buli naŋŋamba nkola ku petrol station, tebanzikiriza kusaala, nkole ntya? Omulala yaŋŋamba nze ndi musawo naye tebanzikiriza kusaala, nkole ntya? Omulala n'agamba nze yenkola tulonda magi naye tebanzikiriza kusaala, nkole ntya? Seeka nkole ntya? Ansa eri nti gw'omanyi ekyokukola, sinze mmanyi ekyokukola. Ndowooza era ekyo kikwata ne ku kasitoma wo gw'olina mu bizinesi, singa essola gweziyiza oba bizinesi muziyiza kusola endamula yeeyo Sheikh gyakuwadde. Sheikh abuuza nti ebifaananyi biramu bitya? Tayeb, ebifaananyi ebikkirizibwa byebyo ebyobuwaze. Ebifaananyi ebyobuwaze bikkirizibwa, ng'akafaananyi ke beetaaga mu paasipooti, ng'akafaananyi ke beetaaga mu ndagamuntu, ng'ekifaananyi kye beetaaga ku mwana mulekwa bw'aba takiina tebagenda konfaaminga bwa mulekwa bwe. Ebyo ebyobuwaze bwe bityo bikkirizibwa. Wamma ebifaananyi ebisigadde biyingira mu hadiisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi gye yagamba inna ashadda annaasi adhaban yawma alqiyamati almusawwirun, abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lwa qiyama almusawwirun, abakuba ebifaananyi. Eyo hadiisi ebiramula. Assalamu alaikum. Sheikh, engoye eza red ziramula zitya? Tayeb, engoye eza red ku basajja tezikkirizibwa, okuggyako nga red alimu kakkala akalala, ne red al khalis nga kimyufu kyereere, temuli kantu katabuddwamu kalala, tekikkirizibwa musajja kubeera nga yambala olugoye olumyufu. Wakadhalika n'olwa yero, pure yero. Kati musekati wamma olugoye kale nga lufaananamu ng'olwa yero, lukola ki? N'olumyufu zigaanibwa. Sheikh, waliwo ngambye nti okuteeka darasa ku January nga lumu kiri bid'a. Kiramu ekyo? Barakallahu fiik. Okuteeka darasa nga January lumu nammwe kiri bid'a. Lwaki mutugamba ffe okutegeka mawulidi yaffe kiri bid'a? Nammwe muteekawo darasa nga lumu bid'a, muteekawo darasa ebusega bid'a, muteekawo darasa aqidatu awwala bid'a. Okuddamu kwangu, omubaka alayhi salatu wassalaamu hadisi bbiri. Hadisi esooka eyawa ibn Hujr, baava gye baava ne bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ekibaleese ne basula awo ku muzikiti gwa nabbi ng'ekibaleese kusoma, ne bava ewaabwe gye babeera nga ekibaleese kukola ki? Kusoma. Wa ibn Hujr agamba paka ennaku lwe zaagenderera ndoza zisusse mu abiri nga zigenda mu asatu, nabbi fashtakakna ila ahlina, ne tuwulira nga mutuufu tumiisinga abantu baffe. Nabbi n'akiraba mu ffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ababuuza baani be mwalese ewammwe, n'abagamba baddeyo bakole ki? Basinkane abantu baabwe. Bajja awantu ne basula nawo ng'ekibaleese kukola ki?
abantu bava ewaabwe ne bajja wano ng'ekibaleese kusoma tugenda kwongeramu naffe sunna basulenga nawo then n'ennaku tujja kutwalamu 2 sunna tugimalireyo ddala nolwekyo abantu okujja nga bazze kusoma kiri ku sunna so ekiri eyo si bida ekyokubiri tahdidi al-ayyam kuteekawo ennaku mukijjawa abakyala ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamba ya rasulallah abasajja nga batusomako nnyo naffe tuteerewo ennaku tuteerewo ki otusomesezengamu kati bwe tuteekawo olunaku netugala tugenda kusomesa olunaku bwe ruti tekiba bida ekiteesaawo olumu lwaki olwokuba abantu bali mu holiday tebali ku mirimu atibaga tuteekawo olunaku olwangu si tugenderera nti olumu lwetwagala wabula olunaku oluli abantu bali waka bali free okiraba kyekigenda sigamba mbu ngeri bwe yaddaga nedda mugamba katubasomese ku Christmas baleme kugenda eri gwekyo gwokyogera abantu babasomesa ku lunaku lwa Christmas kubanga webali bonna bali waka amaduuka magali bikiwe ebiri kati beyambisa chance ero kuba nti abantu webali ne babasomesa so tebabasomesa mbu nniya eri kuba nti baleme kugenda eri ekyo gwokyogera abantu babasomesa kati nyinga bagenda kuwumula abantu mu December bagenda nnyo kuwumula kati ojaga mwe mwateekawo omula ya December bid'a nedda companies zonna December wedde twali Makka naye ng'ensi n'ensi mu bito ensi ez'enjawulo bonna bagamba emirimu ewaffe giri closed kutuuka next year kigera bafunyeyo ka holiday akabasobozesa okugenda okukola ki ibaada nga mukama we tagenda mukubira simu kalina bweraliikirivu nti wasibe ebiki kati beeyambisa season ey'okuba nti abantu bali mu holidays ne batekawo bagende bakole baba tebagenderera nti eno twagala December nolwekyo ebyo ebibuuzo bitera kubuuzibwa abantu be tuba tuchallenginga nti muleete obujulizi obw'okkuŋŋaana okusaalira nabbi okiraba kubanga obw'okkuŋŋaana okusoma weebuli naye nammwe obw'okkuŋŋaana nga kusaalira bwe tutera okugamba kati bo kye bakola batandika okukyankalana okusaalira nabbi kubi okuliisa emmere kubi okuŋŋaanako bifuba bibi okusoma Qur'ani kubi okusalira abafu kubi ebyo byonna si bibi tubuuza bujulizi bwa mukolo kubanga okusalira nabbi si mukolo aye mugufudde muki katubuuza bujulizi bwa mukolo ffe tulina obujulizi obw'okkuŋŋaana okusoma abalina baveeyo ne bajja ne basoma n'abakyala basaba nabbi tuterewo ennaku tunasomeramu obwo bujulizi weebwo nolwekyo na Sheikh nabuuza akyusizaamu kulinda maako ku muddu'a الدعاء عبادة الدعاء هو العبادة الدعاء kiramulwa kitya edduwa eramulwa edduwa ibada okujjawo ng'obadde otegeeza edduwa ey'amakumi 40 eyo nzuule mu ddiini teriyo ekirungi nti bagamba ne Dr. Kisuule yeeyo yavaayo n'agamba eyo tagirabangako so nga ate yawandika ekitabo ku bida eyo obulungi bwa bida ekitabo kiri ekiri naye ey'amakumi 40 yagamba eyo teriyo kati mwabagisigalako mbeewuunya mwavaawa kuba ne shekhi owa bida agamba teri bida agamba bida y'amakumi 40 teriyo Dr. Kisuule yenyini agamba teriyo kati mwe mwabagisigalako mwekutte kawuzi kyakanabbubi nga dokita agambye dokita mumuyisa mukamwa mwagala kumuyisa mu maaso dokita abagamba ne mutawuliriza muliwulirizaani dokita Ahmad Kisuule Dr. Ahmad Muhammad Kisuule bw'ati linnya bwe ligenda yagamba teri dduwa y'amakumi 40 wa shahida shahid min ahliha naye nga alina ekitabo ndoza kigamba obulungi bwaki obulungi bwa bida kitabo bwe kityo naye naye waliwo emisomo egyewuunyisa ng'oli awandisa omusomo obulungi bwa bida la ilaha illa waliwo emisomo egikwewuunyisa naye ekirungi ekirimu mu kitabo ekyo edduwa ey'amakumi 40 tekola ki yo teriimu tagirabangako era eyo tagimanyidde ddala nolwekyo mugyesonyiire ddala eyo mugiveeko naye ddala tujja kugenda tuzivaako mpola mpola naye mutandikire ku eyo inshallah munaagezaako tujagezaako Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh mwali tusomesa mbuuza ndi mukyala tusomese ku nyambala y'abakyala entuufu ddala n'ekirala soma n'ekirala Sheikh ndi mufumbo naye bazee wange alaba firimu z'obuseegu Allahu akbar omubuuza agamba takiraba mu mutawaana si bukiramu eki omwazinyi wawana aliwa asembere wano asembere wano wendi wano embera wano omwazinyi obeere wano olumala kana kazinda mukakwasizaawo ebibuuzo za binaggwayo wano ekisookera ddala
ennyambala y'omukyala omusiraamu alina okuba nga ayambadde olugoye saatiran li jamii badaniha nga lubikka omubiri gwe gwonna illa mawdi azziina kujjako ebifo ebyokwewunda ng'ebibatu ne feesi newankubadde bali abagamba ne nikaabu aba alina ogiteekako n'ebigere ebyo bisobola okusigalako ebweru ebigambo byabamanyi abamu. Ekyokubiri olugoye lwo nga lunywevu lugumu terutangaala nga buli butunulamu bwoti tosobola kulaba biri munda nga terutangaala. Ekyokusatu gayru dayiqa nga si lufunda nga terujjayo figaye nga bw'oba omutunulidde bwoti tosobola kulaba figaye. Wakadhalika nga si lumpi nga lubikka ebigere bye oba nga lutuuka wansi. Mu bufunze ebyo ennyambala y'omusiraamu olugoye olumukyala. Ekirala ekisembayo ku lugoye olulina okuba nga terulina attractions nga terulina bintu bisikiriza bantu kubeera nga bamumalirako obudde. Ekirala omwami alaba firimu ez'obuseegu nedda si kituufu. Okulaba firimu ez'obuseegu ekisooka kinafuya omubiri gw'omuntu oyo azirabayo kennyini, omubiri gwe gunafuwa. Ekiseera kisobola okutuukira ddala nga tasobola kukoleera okuggyako nga bamuyiyeeko amafuta g'ezo firimu. Kati bw'azeemanyiiza kiba kigenda mulwaza. Ekirala bwe weemanyiiza ebintu ebyo ebimu ku bbala z'ofuna tobivaako ne bw'oba wasiza osigala nga tataladhadhu bihadhihi al-umur. Ekirala an-nadharu ila al-awra okutunuulira obwerere wadde obulaba ku screen oba ki okutunuulira obwerere bw'abantu kiri haramu. La yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli wala imra'atu ila awrati imra'a. Nabbi agamba omusajja tatunuuliranga obwerere bwa musajja munne wadde omukyala okutunuulira obwerere bwa mukyala munne. Tewali bwetaavu bwakubeera ng'omuntu amalira obudde bwe ku ebyo ebintu. Ezo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala abantu yabatonda nga bamanyi okwekoleeza, tebeetaaga mafuta mangi nnyo. Gwe ne bw'oyagala abantu n'obalekaawo bana, abalenzi babiri n'abawala babiri, n'obaggaliraawo n'ogenda erasha n'obafuna akazinga n'obalekaawo n'oyitayo emyaka 2 osingana nga waliwo abantu nga 20. Nogamba bano baavaawa ate tiwali yabayigiriza. Munnange Allah yabayigiriza dda. Tebeetagawo sayansi ali awo w'amaanyi. Era bakojja mbavumirira abawemula abantu. Kojja najjawo n'atuwemula, senga n'atuwemula, otuwemulako ki? Abantu tobawemula. Baleke ggwe ebyo tobiina mu magezi. Ebyo Allah muli muntu yamutuninga mu switch. Abamanyi switch weri n'akoleeza. Kusembera ekyo kale koze ku nsonga y'omukyala alina omufumbo naye omwana yali afunuza obuseegu alabaza kyo olina omukyala wo gendo tunulya mukyala wo kyamba ajja kumalira. Sheikhe onaabuuza nzija omwana mu babies home ne muweerera n'asoma eddiini, omwana oyo mufunamu empeera? Tayib, okubeera nti omuntu attabanni kibayita tabanni kyekitakkirizibwa. Attabanni kwe kubanga olonze omwana n'omufuula kibuuzo bwekyajja. Attabanni nja kubiddamu kati munyige museka ki nja kubiddamu mbiteresi jasa. Attabanni nja kubiddamu bibuuzo naye ku ssimu nja kubiddamu ku ssimu. Abantu jale bayiseemu mwembala abantu nuulira ate busobola okuba muno omusajja nga abadde ayinamu ku mmandwa nga ndaba bulala kisajja kiremedde emimba nga abadde ayinamu ku lumandwa nga ndaba bubi wano ansabira nakufa alemeddewo yakamala essaawa 4 namba aziyita na 4 yakamala essaawa 4 ali awo tavaawo yani yamuleese otomuzzanga bw'oteekateeka ddalasa somule tomuzanga oyo seeka basobola n'okukuba akamba tomuleetanga oyo. Alimuhimu bannange okulonda omwana n'omukuza ekisooka omwana oyo takusikira naawe tomusikira ku byobugagga butafunako naawe tofuna ku bibye wabula byoba omuwadde akkirizibwa okubitwala nga mulamu. Ekirala byonna byoba omukoledde mu bulamu okumusomesa okumwambaza okumuliisa okumuwazisa oba okumufumbiza byonna
obifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna obifunamu empeera mu maaso ga Allah. Toyina kyofiirwa wadde. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera okulabirira bannamwandu ne bamulekwa n'empeera ennene ze yayogera yali tategeeza nti bamulekwa ababo. Bonna olaba hatta ebisolo bifunamu empeera naye butyo alonze omuntu oba amukuzizza oba amugye mu bebies ki n'omulabirira n'omusomesa n'okola ki hatta bw'aba tabadde musiraamu n'asiramuka ofuna empeera ez'omuntu awonyezza omuntu okumujja mu muliro ezitagambika. Era buli kiyungo kyonna kyalina naawe Allah aba atadde ekiyungo ekikyo okuva mu muliro ku lwoyo gwoba. Buli kiyungo kyalina Allah akisasula mu kiyungo kikyo okutayingira muliro. Kati si abantu abo balimu empeera mpitirivu nnyo naye tebatusikira nti kuba bafuuse baana baffe ng'abazungu bwe bakola, ekyo kiri haramu. Wamma ebirala byonna empeera z'okulabirira omwana ozifuna. Edinda kwano Sheikh Fadi kalima Sheikh Fadi tuwe ku salaamu bannaye mbadde nerabidde omusajja ayinza obutamperekera olulala leka tuweyo ku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد. أمتنا نرجو الله من صلاة السكسة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Twebaza ebigambo ebirungi Dr. Gatusibiridde ng'atuwadde wasaabidde bana tukiteekako ebirowoozo abaana okumanya lwaki tuli wano. Tugenda kubuuzibwa. Idhan baganda bange, ensonga ezo nkulu bwe kiba kigambo kyenyinza okujjukiza baganda bange muhadhara eno seeka kyansabye okubaako kye mbagamba. Wallahi tufeeyo nnyo okuteeka mu nkola ebigambo Sheikh byatugambye. Kigambo ekyokubeera nga tutya Allah. Tarq bin Habibi yagamba an ta'buda Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Eddiini eno gye tukola tulina gikolera ku bwino, kufaayo kino lwaki nkiteeka mu nkola, kyolekayo nakyo ng'okirekayo lwa bwino, osuubira empeera mu maaso ga Allah. N'agamba wa an tatruka ma'asiyata Allah, n'olekayo ebyo Allah bye yakugaana ala nurin min Allah. Olabye nakyo olina kubeera ku bwino. Tufeeyo okuyiga eddiini yaffe kikulu, tugiteeke mu nkola naye wali okwesiima, kubanga kino kye kigambo kyange kyensembyayo gye muli, kubanga ffenna lyekkubo lye tugenda okukwata. Tugenda kusisinkana eyatutonda. Amazima gasigala mazima oba agoogedde afaanana atya, n'obukyamu busigala nga bukyamu oba aboogedde bufaanana butya. Sheikh wange Sheikh Saleh Sindi yafiiriddwa muzeeyi we, bamuziise leero, naye nabadde ndi mu kusoma ng'alina ekitabo kyatusomesa. Alina mithaali gye yaleese, yali alina ensi gy'ayitamu, n'asanga we yali ayita, n'asanga Kabuli ng'abantu bagikuŋŋaaniddeko bali mu kugisinza. Seeka n'abuuza ono, waliwo Kabuli endala eyali ebbali nga yo bipapajjo mayinja gaagwa eri ebbali. N'abuuza ono yali amuvuga, n'amugamba nti ate abantu lwaki basinza wano bali ku mukolo guno?
abali mukusinza kabbuli ate biri ebipapajjo ono kwe kumugamba nti ekyali waliwo kabbuli kati Allah naleeta sa'iqa sikoba iraddu naleeta laddu negikuba bwemala okugikuba bano era abawuddiisa abantu ne bagamba abantu ne bazimbawo wali kabbuli endala eriko kubba abantu ne batandika kugenda kweri bano baseeka abali awo abakuŋŋaanya ssente ne bagamba abantu nti bawali mulina kweyongera kubaagala nnyo olw'ensonga babayiirawo omubiri wali oyo yeyayiwawo omubiri gwe laddu bwe yajja kino seka kyeyagambye laddu bwe yajja neekubamu ye ku kyalo agamba tewali laddu talina gwe yakosa wabula Allah yagireeta kasda kwegamba nge etebeddemu oyo nekuba kabbuli n'abafiiririra seeka agambye n'abafiiririra seeka yagambye ekigambo kyankutte ku mutwe yagambye naye oba tebanaba kutegeera abantu kati kitegeeza nti wali waabwe munafu bamuyinamu essuubi nti yasobola amanyi n'ebiri ku lawhi lmahfuz ebiri ku lubaawo ebyekwese kati tasobola nakwetaasa ng'ekyo ekintu kizze idhan baganda bange ekyo nkireese olw'ensonga wallahi ebigambo baseka bibatugamba byamazima tugenda kubuuzibwa ate nga bangi babirimu bantu bagenda kusaba ntaana ziri awo bazizimbyeko bali mu kuzisaba idhan baganda bange tawhid ate tufeeyo nnyo okusoma eddiini yaffe kyekigendo tuyamba tugiteeke mu nkola wallahu taala alam sigenda kuwanvuya kusingakaawo naye mbasaba mubeere mwagale baseeka bammwe